Sokema check 1 2. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwasuze mutya mwasibye mutya. Nodi ni ntege lyerinya nkomyewo tuwongera okuwayamu. Weekend yatambudde etya nebyo nebiringa ebyo. Tuyingira mwezi mupya. Tuyingira August 2020 mu mmeka. 2025. Kitegeeza ki? Uganda tuli mu time yaffe kalulu campaign eno bakukuyega eno nakukuyega eri nakukuyega eri onakukuyega eno. Kitegeeza ki? Lwaki omuntu akukuyega osobola okuwulira ebirungi byayina okola okusalawo gyali, oba akukuyege akusikirize osobola okwagala ebigambo bye, others tebandibadde tebakampaininga. Naye wiki ewedde weekend yagenze okuggwako nga ndaba social media bashinga Nurudini Kasajja gwe Nurudini yegwe gwani. Nyina ne yazze mu inbox yange nangamba ku simu oba yagijjeewa bw'otave ku Nuupu gwe bw'otave ku Kyagulanyi gwe. Ne ngamba ye Kyagulanyi Bobi Wine namukoze eki? Saamuzeemu ne tutambula. Saturday evening, I think, nga bampeereza omuyimbi ani muyimbi waffe Angela, yatuyimbira Angela Sizamani nga akoze ku Facebook adduse bannange n'afunayo akafaananyi kange akamu n'akateekayo n'agamba ne bannange ono Nuupu yamukola ki ng'agivuma nnyo. Ne bakanshyalingirako Nurudini oli nankubira Nurudini Nuupu yakukola ki ng'ogivuma nnyo. Nsooka ne mbuuzaayo ku muntu wange omu awo ne mugamba nvuma Nuupu. Bavuma bwe bati abantu. Ovuma nnyo Bobi Wine, ovuma nnyo Nuupu. Siina gwe nazzeemu. Saturday neziba, Sunday neziba, ne ngamba ne mala okwecomposinga bulungi. Ne ngamba I think I need to respond to some of those questions and to the people maybe who misunderstand my message. But here I am. Kantandike through Sizamani kuba manyi muyimbi fine manyi musajja wa opposition olumu nga bwe bimanyi ebyamasanyalaze ga Facebook naki olumu abantu baga katulabise gundi katuteekeyo gundi. Ekisooka kantandike bwenti Nurudini Ntege sigenda kukolera muntu n'omu. Nurudini Ntege, I do not subscribe to any political party. Nurudini Ntege, I'm a Ugandan. Alinako okumanya okutonotono ng'ebintu bwe byandibadde bitambula. Ninako okumanya okutono, nyinza okuba sinze ensinga naye nyinako okumanya okutono kwensobola okusinziirako okwesalirawo nga siggwa nsaliddewo. First of all, Nurudini ovuma Nuupu yakukola ki? Nurudini ovuma Bobi Wine Kyagulanyi yakukola ki? Yakutwalira ki? Kambuuze. Mulowooza oli bw'agamba nti omubaka waffe tatukoledde olwo oba omuvumye era bw'ogamba nti naye bannange mu ddwaliro olwaki tewali ddagala ng'ate mutuggyako emisolo mingi ebyaddala olwo oba ovumye Museveni nga embeera mbadde sigimanyi. Muli sure nti bw'osanga mu kkubo ebinnya ng'ova tugeze gy'ova kati ng'abantu abakwata ennakawuka n'olaba enfuufu eyo ennyingi, bw'olaba oluguudo lw'ennakawuka n'ovaayo n'ogaa naye bannange Chairman LC5 Meeya atwala nnakawuka mwegwa MP abatwala ekitundu ekyo abakwatibwako nnakawuka n'ogamba n'ovaayo n'ogaa naye bannange abakulembeze baffe
kati olwo omukulembeze oyo aba akwatibwako olwo oba omuvumye ng'omuwala era aba alina kye yakukola. Bannayuganda nga tetuli bubi. Ninayo ebibuuzo byange ebyo bye mbuuza ntya nti mu magezi ga Sizamaani mu kusoma kw'ebitabo n'eggwanga lyawangaalidde mu Uganda, manyi yakolako embaga ennamboole. Oyo omuntu aba si wa bulijjo. Sizamaani, okakasa ggwe bw'ogamba nti wagenze e Mulago nga teri ddagala oba ovumye Museveni olwo oba oli mu kuvuma NRM mu mutima gwo, mbadde manyi oba ojjukiza NRM nti bannange abakulu abali mu NRM twetaaga eddagala e Mulago. Bw'osanga nga tooyi zimenyesemenyese tezikola n'ogamba twatuuse ne mu kizimbe, mu ddwaliro, mu ministry, mu parliament nga tooyi n'amazzi tewali, nti bw'oyogera ekyo olwo oba ovumye gavumenti. Lwaki nkukozesereza ekyo? Ndi omu ku bannayuganda abakkiriza nti NRM erina ebintu bingi byetakoze, ng'era kitukakatako nga ffe okugijjukiza nti bassebo obuli bw'enguzi teri abwagala. Sizamaani ne banno gwe omutima gukugamba nti Nurudini bw'agamba nti emisolo egiteekebwa ku bannayuganda mingi, gavumenti ya Museveni yandikitunuddemu n'etunula n'eraba omuntu wa bulijjo omusolo gw'omuteekako. Omuntu ono wa bulijjo akozesa amafuta ga parafini. Omulyako omusolo ku liita ogusukka tugeze mu siringi 10 pa liita ogusukkamu, kitegeeza ono omuntu w'ekkooki Kaakabajjo Kabeera Maido liita n'egenda paka mu 3,800 eya parafini. N'ogamba nange ogwo omusolo mubi, tekisaana. Tusizamaani nti olwo omuntu oba ovuma gavumenti. Bani abanaayamba eggwanga lino okutegeera? Tutya? Nkuwa byakulabirako bye nzize njogerako ku sayidi ya NRM ne gavumenti eri mu buyinza. Bye nzize njijjukiza, bye ndowooza nti si bituufu. Kati kye ndowooza nti omuntu wa NRM alina kuinterpretinga nti oyo Nurudini avuma nnyo gavumenti. Okwo kwe bayita okuvuma. Lwaki nkujjidde eno gye ntandikidde nti ebyo abangoberedde mukimanyi njogedde ku misolo, nti abantu badduse mu bizinensi zaabwe mu Uganda ne baddukira ku byeyo ne badda mu byalo obulamu ne bubatabukako. One, emisolo egijjibwa ku byamaguzi especially ebiyingira giri too much. Sente ezijjibwa ku bantu ate zimalirizibwa zikyanolingiddwa walala. Zino za nguudo ate enguudo ne zitakolebwa, zino za kino nti bw'oyogera ku bintu ebyo olwo oba ovuma gavumenti ya Museveni. Mwami Sizamaani, bw'otyo bw'olowooza nga nali nkulabanga omanyi abawandiisi b'ennyimba batera okulowooza n'okusoma ku bitabotabo. Ka ŋŋende mu maaso. Lwaki Nurudini oyogera nnyo ku Nuupu? Oba toyagala Nuupu gyesonyiwe, oba toyagala Bobi Wine mwesonyiwe, va ku Nuupu. Nuupu yakukola ki? Yakuliira ki? Kati katusome ffembi, era I stand to be corrected wekyetaagisizza. Nze nno mu kutegeera kwange kubeera bwe kuti. Bw'ogenda mu kye bayita elective politics, kimu. Bw'ogenda mu kye bayita public office, bibiri. Kankome ku ebyo okusooka. Bw'ogenda mu ofiisi yonna, bw'ogenda mu buweereza bwonna nga bulina okuweereza abantu openly, publicly, abantu bano b'oweereza bayina eddembe 100 ku 100 okwebuuza ku by'obaweereza. Sizamaani kino kiwulire ne banno bwe muli ewe mukuuta akadingidi
bantu njiwadde omuliro bampaane kuba wano waliwo bannayuganda abateerawo embeera nti bw'oyogera ku Nuupu walidde, bw'oyogera ku NRM ogiwakanya. No, this is Nurdin talking. Nze njogera ku bibi bya Museveni byatukoze, njogera ku bibi bya Bobi Wine. Kwaba abantu ababiri tekuli ddiini. Bantu bawakanya ddiini ng'oleeta bantu, oleeta Bobi Wine, oleeta Museveni. Mwavaawa. Kankubuulire nze siina gwe nkolera era ngenda kusigala mboogerera, ngenda kusigala nga sibatidde. Atanjagala lekayo, nange ekirungi abasinga obutanjagala sibamanyi, nammwe temummanyi, temundabangako, ndabika bampa ssente kizokke, nammwe muyina ssente. Kankuwe bwe kibeera. Bwe bakulonda ku kifo kyonna nti gwe mmeeya, gwe chairman LC5, gwe MP, njagala wabeewo ampandiikira mu comment section oba onkubira essimu ngambe Nurdin olimba meeya talina kyalina kukolera gwa kitundu kye, MP talina kwogera ku nsonga zo, era chairman LC5 kansala aba agenze kukola bibye. Era chairman bw'agenda mu office, era MP bw'ayingira office, parliament for example, meeya n'agenda gy'alaze, biba biwedde, gwe toyina kubuuza, obeera ndiga nga bakutwala buki butwazi. Okusinziira ku Sizamani kye yawandiise kye kitegeeza nti bw'obuuza omubaka wo nti ne mukama wange mu kitundu kyaffe nga tulinamu ebizibu bino, nga tetukuwulira bw'obyogerako, okusinziira ku Sizamani ne ttiimu ye bagamba olwo oba ovumye omubaka. Kankuwe ekyokulabirako, Nurdin Ntege musajja Muganda, awangaalira mu Buganda, alondera mu Buganda, asomedde n'alabidde ebintu ebisinga mu Buganda. Nuupu yawangula Wakiso district almost oba by percentage eyinza okuba eri mu 9, almost 90%. Nuupu newangula Kampala district, Nuupu neronda Mukono, Nuupu nesika Kayunga, Nuupu nesika ebitundu ebisinga obungi ebya Mpigi, Nuupu kansooke ngikomyawo, Nuupu neyera Masaka. Wulirawo nnyo wano, LC5 meeya mu bitundu ebyenjawulo, Entebbe kye kimu, Namasuba kye kimu gye banzala gye nnondera. Kaakati olya ngamba oba toyagala Nuupu giveeko, njagala kubuuza Sizamani, okakasa njagala na kubuuza abantu bonna abali wano aba Nuupu, mukakasa Nuupu terina buvunaanyizibwa bwe tulina gibuuza n'akamu. Era bwe baterina kye tulina kugibuuza, kye mugamba tebagenda kwesimbawo ku mulundi guno. Buli ali mu kifo ekirondebwamu, nzisinzira wano kukugamba, olina okusuubira ogenda kusabibwa accountability either by me oba abalonzi abalala. Buli kibiina kya byobufuzi kasita kivayo ne tukigamba nti tukukwasizza, tusuubira okubanja bye tukukwasizza. Bw'oba wagamba abantu nti ambuleera w'ogiraba tiikinga, gwe woolaba ambuleera kola ki tiikinga, ng'okijjukira nti wakigamba abantu. Abantu bano ne bakiwulira, abantu bano bwe batafuna kye bali basuubira gwe ng'obasuubizza, lazima bagenda kukubuuza nti naye bannange Nuupu mutukoledde ki? Sitegeera, oyinza okuga Nurdin tategeera. Nze nno abantu abategeera ndowooza be ba Nurdin be babuuza ebibuuzo ebyo nti bannange mutugamba mukomawo naye mu kino ekisanja mutukoledde ki?
mututeeserezza ki? Tutuuse kubiriwa tusobole okubeesiga tubongereyo mu maaso. Gw'omuŋŋamba bw'obuuza ebyo olwo oba ovuma Nuupu, bw'obuuza ebyo toyagala Kyagulanyi. Era sitegeera Nuruddin abuuza nti Kampala ne Wakiso twalonda Nuupu, mutulageeko bye mutukoledde, mutulageeko bye mutuuseeko, era mutulage n'ebigaanye lwaki bikoze eki bigaanye. Gw'oŋŋamba tobuuza, gwe tuleke londa buki bulonzi. Ye Uganda empya gye twagala eyo, ye Uganda enkyanze gye njayaanira nti tulonde abantu tubakwasa obuyinza bakole bo bye baagala. Nti gwe oli aŋŋamba nti Nuupu bw'eba ekoze ekintu tobuuza, gwe tambula buki butambuza. Mbadde manyi twetaaga transparency, mbadde manyi twetaaga accountability, nti twetaaga bwe tutuula wali tugambe ABCD tutuuse ku bino, tulemeddwa kino, ensonga eno yetulemesezza, mwongere okutwesiga tusobole okugenda mu maaso. Temuli answerable to the public. Is that true? Nze ebyo sibiriimu bakwano. Tujja kukuboola mumboole nange ngenda baboola, nze siina gwe ntya bakulu. Nze ne Museveni mugambako anaagoberera my programs, go to my channel unoonya Nuruddin Ntege ku YouTube, genda ku TV programs zenkoze. Nze nabuuza Khalifa Aganaga nga yeesimbyewo ne Nalukoola e Kawempe North, ne mugamba ogamba ogenda kukiikirira abantu b'e Kawempe. Kawempe yeri ludda wa? Mpa ku miruka egikola Kawempe eyo gy'oyagala, kuba kitegeeza w'osaliddewo okukiikirira Kawempe ogimanyi, n'ebizibu ebibaluma obikola ki obimanyi. Ntemera ku miruka egikola Kawempe. Khalifa n'aŋŋambe ebyo tebigasa, ebyo tebiyamba muntu. Ne mugamba nedda, kati bwe banaakugamba nti mu Ngobe waliyo kino, bwe banaakugamba nti ekyebando A oba B, onoosobola okuyamba abantu abo gy'otamanyi. Khalifa yatagala nnyo, naye nze namubuuza. Bwe mmala okubuuza Khalifa Aganaga, Khalifa ebyaddirira mwabiremanya. Munnange ate abantu bampagira nti wali onse n'omubuuza okiikirira otya gy'otamanyi. Ne tuvaayo. Leero mbuuza nti ababaka gye bali. Omusajja baali bamuyita Nyanzi wa NRM. Nabuuza omukulu bamuyita Vincent bamulanga Kisempijja w'e Kalungu eyo. Musajja wa NRM bukyanga wa NRM, sijja kwogera bukyanga azaalibwa, naye kambale wa NRM n'okuba minisita. Ne mubuuza abantu b'e Kalungu, gwe nga minisita wa agriculture obakoledde ki? Tukitwale nti Kalungu yeesinga okulima kati mu Uganda, be basinga ebitooke ebirungi mu Uganda yonna, be basinga emmwanyi ennungi. Oli minisita wa agriculture, oli MOP, byombi obirina. Mukulu Vincent bamulanga Kisempijja. Kalungu oba ye Kalungu East, siri sure but we Kalungu. Ne mugamba waliko chairman LC 5 ebisanja nga bisatu Masaka district. Biki byosongako nga minisita w'ebyobulimi? Gwe n'oŋŋamba olwomba muvuma, gwe n'oŋŋamba olwomba nvuma NRM, mbasi oba tuyagala NRM gireke. Sizamaani ekyo ky'ogamba. Gwe tolowooza nti gwe omulonzi weetaaga accountability eri ono gw'olonze. Gwe omulonzi weetaaga accountability eri omuntu atudde mu public office.
nti bw'otambula n'ogenda ku passport office ku internal affairs n'osimba line okuva ku makya ne buziba enkya n'osiba n'oddayo n'otuuka bagenza ate kulya lunch ssaawa 9 n'oddayo ku 10 aha munadde enkya nti oyo tolina kubabuuza nti bakulu musaavinga bantu mwafuna emirimu gino nga mugyagala oba mwali temugyagala. Omwezi gw'okutaano ndowooza abannira bamaze ne balirizinga national IDs. Ngezaako kubawa byakulabirako. Abannira bafulumiza national IDs ez'abantu abaali bakola renewal, abantu abakola si renewal pase, abantu abaali babulwako endagamuntu, ab'empya. Naye njagala kujjukiza national ID yange yali yabula nga yabulire wano wetwali mu nsonga za Haji yingira fuluma Haji Ali. Omanyi nti nakola najjuza mu January we mbaseerabidde, Feb neyingira, March nayingira, nembuuza abanzijuliza ne banga omanyi kompyuta network ya NIRA yafa kati nga tebamanyi ddi NIRA lwegenda kufulumya national ID z'abantu. Kino nkyogera nabo bakimanyi. NIRA yamalako emyezi 3 nga network eri n'enfudde edduka. So nga kitegeeza omuntu eyeetaaga national ID either asobole okufuna passport, either asobole okugenda mu bank, either asobole okugenda mu office yonna, emyezi gyonna okuva mu January, December, January, Feb, March, April abadde mu buzibu. Nti bw'ovaayo n'oyogera bannange abannira obuzibu buli ki? Ani ali responsible ku network ya offices oba eya NIRA? Olwo oba mubi nnyo, oba toyagala gavumenti, oba wala n'aba NIRA. Bwe nvaayo ne mbuuza ebintu ebyo umutima gw'omu magezi g'amangi oba amatono gakugamba nti olwo either Nuupu yampadde ssente oba DP oba FDC. Waliwo olaba baweero si wano, olaba okulira bukulizi family, olaba obeera taata waka n'otawa baana buwi school fees nga kubona tekuli yakuwola, ne bakuyita mu kakiiko awo family, poliisi bakuyita ku poliisi, waliwo department ya family and biki disputes. Olaba omusajja atuuka kufa oba omukazi, naddala omusajja n'ofa, emmaali yo ne batandika okubuuza gwe musika gy'otaakolera interview, lwaki banno bali bwe bati? Gwe administrator, tubuulire bwe bitambudde. Okuŋŋaanya ssente za kyalo, sako, mwekolamu mulimo, ne wayita ebbanga ne bagaa kati sooka otubuulire nga kijja kitya. Lwaki mwaguze butebe bwa pinki? Ffe twagala bweru. Ate obweru kati ogende ku kifo ekitwala abantu bonna. Mumanyi kigambo kibayita member of parliament? Mumanyi kibayita member of parliament? Katusome mpola. Kanzire mu nsome ebintu bino, mbawe ensonga zino bulungi bwakyo, buli emu nga nginnyonnyola in details, tusobole okutambulira awamu, kubanga obutamanya n'obubuyabuya buli mu bannayuganda ate nga bo balaba bakitalo. Omuntu tamanyi nakyo kitegeeza kuba na mubaka, tekitegeeza kuba na chairman. Omuntu ono aba asaavinga, gwe aba teyeesaavinga. Era bwe bitatambula bulungi oyina omugamba naye ssebo, naye nnyabo, nga bye tukusuubira okukola si byokola. Naye ssebo, naye nnyabo. Lwaki omwala guno gukulukusa okumala emyezi 5? Buzibu ki? N'avaayo n'akunnyonnyola n'akugamba nti okusinziira ku mbeera nga bwe ngiraba,
okitegedde okusinziira embeera nga bweri tetulina tugeze ssente tetulina bubeezi ki ssente temulina ssente n'okitegeera netayinza kuga ebyo tebinkwatako sibya mu mubireke atakyagala kikole ki kireke tobuuza abantu kye bagamba mukwano oba olina okugira kyovola ne Museveni eva mu Juni May nga gwako buli mwaka president abeerako kati katugende ne Museveni kuba aluddeko nnyo bakugamba akola State of the Nation address n'ayogera okusinzi eggwanga bwe liyimiridde mu byenfuna mu byobulamu mu byobusuubuzi ne gye tulaga takikola mu kutuyamba alina okukikola alina okutubuulira naye olwo bannayuganda abasinga obungi nti tetulina kye tumanyi tuba tulina omumubuuza nti ssebo bino nga si bwe tubiina okuba naye ojja sanga we bannudini batono ababuuza omalirize nga olinga atakola ki atategeera mu butategeera obwo oli akugamba nti bw'obuuza nti oyo mumumanyi naawe kiba ne Museveni alinga mmwe atya olw'okuba Ssemujju amugambako nnyo olwo alwana gavumenti Luttamaguzi olw'okuba ayogera nnyo ku programu za Museveni eziba zitatambudde bulungi ne Museveni agamba oyo Luttamaguzi temumumpereza because amucekinga kyenkola ncekinga gavumenti nencekinga naawe owa Nuupu kino ekibiina kiri National Unity Platform edda kyali nga tekinnafuuka kina bagiyitanga people power people ffe bantu si kya Bobi Wine si kya Sizamaani si kya Lewis Rubongoya basaavinga abantu bano b'osaavinga olina okuba answerable gye bali olaba Katikkiro avaayo n'ayogerako eri olukiiko ng'ate Obwakabaka bwewa absolute powers Obwakabaka bulina obuyinza obwo obwenkomeredde edda ate ne kati byakyukamu katono ssebo naye bwalina kye tuyita ascribed authority ascribed power obuyinza bwajja buzzi teyabukolerera wabula Katonda yabumuteekako buteesi byajja bigereke talina edda Omutanda asiimye Kabaka agambye naye ssebo naye avaayo n'agamba kanjogereko eri abantu legislative responsibility to pass laws akangendeko power structure how does the local member of parliament do kandabe oba gyensoma yeeyo naye kangendere ku kya legislation tugende njagala kuwugira ebigaziko saagala just buno bu facts to pass laws for the good governance of Uganda wuliriza to pass laws for the good governance of Uganda omubaka wa parliament owa Uganda of Uganda not for MPs of Uganda is you and me to provide by giving legislative sanctions to taxation and acquisition and acquisition of loans sorry kandabe bwenengaziiramu wako wano njagadde okukola kigaziko si buno bu bullets budget simanya biki legislation si bye mbadde njagala kukola kigazimuko ndaye bwe tuyinza okukitambuza obulungi to provide by giving legislative sanctions to taxation and the acquisition of loans
the means of carrying out the work of government, to scrutinize government policy and administration through the following: pre-legislative scrutiny of bills referred to committees of parliament, or scrutinizing of the various objects of expenditure, and the sums to be spent on each. Zino expenditure teziri ku gwe, manye teziri ku mubaka, teziri ku Museveni, ziri ku gwe. Tugenda kukola oluguudo, tugenda kusaasaanya ku kino, tugenda kufulumya ku kino, byonna babikolera gwe Munnayuganda, si bo. Assuring transparency, wulira eno ye point gye mummanja. Assuring transparency and accountability in the application of public funds. Sizamani wano toyagalawo. Assuring a transparency and accountability in the application of public funds, and monitoring the implementation of government programs and projects. Monitoring the implementation, monitoring the implementation of government programs and projects. Nino mubuuza ku bino. Programs za government zitambudde zitya? Zituuseewa? Okoze omulimo gwo? Enguudo nga tetuziraba? Amazzi nga tetulina? Mu ddwaliro nga teri ddagala? Amasannyalaze nga gali waggulu nnyo? Omusolo nga guli bwe guti? Ssebo obyogerako? Oyambako okutwala ebintu ebyo? Mu budget ffe nga tuli bulala, nga kibaleese kitunyiga. Wakyogerako taata, wakyogerako maama. Kati bwe bimala byonna okuggwaayo byonna nga biwedde, emyaka 5 nga gikola ki? Giggwaako. Nga mbuuza naye bannanga babaka ba Nuupu, bino ebintu mwatuyambyeko? Nga bwe mbibuuza ababaka ba NRM, bwe mbuuza ababaka ba NRM, mba siwakanya gavumenti, mba siwalana gavumenti. Era gavumenti teyina right eŋŋamba bwe mba sijaagala nsirike ku ddiiru ki? Yo gavumenti ewulira nga teyagala kugyogerako, gavumenti ewulira nga teyagala gigamba, eveewo. Ekibiina ky'ebyobufuzi ekirinamu embeera erimu abantu nga office tulina kugenda mwammwe, muveewo. Bw'awulira nga Nuupu bwe njogerako kimenya mateeka, ompaabira mu mateeka. Kooti, waliwo kooti ezisoboka, genda owaabe nti Nurudeen ayogera nnyo ku Nuupu. Nuupu yakukola ki? Eveewo. Nuupu engeri gye tayagala kugyogerako eveewo. Naye NRM nga weri tugyogerako, DP nga weri tugyogerako, UPC nga weri tugyogerako, Nuupu nga weri tugenda kukwogerako. Lwaki? Byokola tobyekolera, obikolera ffe. Obululu bw'osaba tobwewa, ffe tubukuwa. Ne tukusuubira otuwa ebintu. Nze banzaala Namasuba mu Kikajjo, nalonda David Serukenya, ne nonda omukyala bamuyita Naluyima. Ba Nuupu nina okusaba nti bannange, enguudo zino kati ng'oluguudo lw'Endejje, Nuupu yeetwala ekitundu ekyo. Luguudo baalukola, World Bank bawa akawumbi kalamba bakole maintenance ku luguudo. Osanga omukoka yajjula. Bwe baba bayambe bayoola ettaka
eriba mu myala aye ne baliteeka mu luguudo ne balirekawo ne libeerawo ettaka ne libeera mu luguudo emasanafu wano ewa mukulu Kawalya Abubeka Kawalya masanafu kye kitundu ekisingamu kasasiro atya bamuteeka ku makubo nakkirira n'ayambuka okwata bukutiya gwe weetolole mu nnyana wa emasanafu awo ojje Lugala ekkubo eryo oyingire mu ndoomo kasasiro buli wootu atuuka n'afuuka na wa bbulaaka n'obuuza kati meeya w'ekitundu kino y'ani? MP waffe tugambire ku bantu bo genda kuba abamu tetulina na busobozi ffe twalonda ne kiggwa tugamba ku chairman ero si wano talina busobozi ero si tutayina bwe tubuuzaako nti naye Kawalya bino ebintu tobiraba ate egyo mirimo gya mubaka gyani? Meeya waffe omulungi owa Lubaga mukulu waffe ani Medad Sseggona benjogerako bonna be batwala ebitundu bino Nansana bwe kiri Kawempe bwe kiri kati gwe oyagala mmanjaani? Lwaki bwe mmanja abantu bano omutima gukugamba olwo mba sibaagala oyagala mmanjaani? Gwe vaayo ŋŋambe Nuruddin bw'olaba kasasiro nkubira Nuruddin bw'owulira omusolo bagubinise ennyo nkubira Nuruddin bw'owulira ogenze e Mulago nga waliyo ebuzibu obuliyo tobuuza MP tobuuza meeya tobuuza ani tobuuza Museveni kubira nze. Nuupu kibiina kya byabufuzi ng'ekibiina ekirala. Nuupu si kibiina kya Kyagulanyi wabula yakikulira kyatandika naye owulidde Kyovola yakuterawo n'akugamba nti baamulonda baamuddiza Kyovola yajjayo n'empapula n'agamba nze ngenda okukwatira nsaba ab'akakiiko ka Nuupu banzikirize n'omulundi guno nze mbambeera flag bearer owa Nuupu ku bwa pulezidenti bw'eggwanga Uganda era n'abasaba mu ndabiranga ddala teyandisabye. Kati omuntu akusaba ekintu oba omuvunaanyizibwako. Bantu basaba bantu bagenze mu Olympics lwaki tewadduse bulungi nga naye yabadde adduka bibye temwamutuma oyo atuswaza. Bantu batuula ne bagamba Arsenal lwaki ono omusambi akyasambye Arsenal ye etakumanyi tukwatagane n'ogamba nti naye kati ate kiki kino kyakola. Arsenal yokka yeetalina muteebi mu Premier League yeetalina muteebi yeyina omuteebi nga yakulembedde nga taweza ggoolo 20 mu sizoni ze 5 ezisembyeyo. Kati oyo anaatutwalira atya ekikopo? Ne bakubuuza ngezaako okukulaga nti buli lw'okkiriza ekintu ekiri public olina okuwa abantu accountability ebibakwatako n'ebitabakwatako batya naye tetalimba agende. Abawagizi ku kajanja kaabwe tekuli asasula Ateta tekuli asasula Ferguson tekuli yali asasula Venga tekuli asasula Jurgen Klopp tekuli asasula kinisalo kya Man Liverpool bakiyitaani kati ennaku zino Sloti waliwo ekya Chelsea kino kikosi kya Chelsea aba Spurs nalabye Carlo Ancelotti yavuddeyo nalabye Xabi Alonso azze naye ku kye nalabye mu Club World Cup ate kadiyo kati nga club ya Real Madrid okimanyi ko nti yabawagizi eyo zibayani kati no zino zimani za Arsenal zinako n'abagagga alina okusooka okutuula agambe nkutadde oba sikutadde. Zino zi club
za Real Madrid z'abawagizi nti abawagizi bagamba agende White Brigade etuula negamba oyo agende tumukooye endulu neekuba ne tutuuka mu Arsenal ne bajja n'ebipande ateta out gundi out kubbo tekuli amusasula ne bayinza okugamba ffe tuwa omusolo ffe tusasula tiketi mwe mujja ssere ne mukola ki ne babaza kati kiba kifuuse public kaakati ne bino byewalabye era okukakasa nti tulina okwogera ku Nuupu Sizamani kigenda kukuluma nnyo ne banno era omukulu yavuddeyo yagambye ayagala ssente za campaign public ekole ki esonde kati bwe bamala okusonda ssente oba nasonze oba ani kasi naye kyabadde public tebaataddeko comment baganda bange bwe wanaayita omwaka ogujja 2026 nga tuli balamu oba Kyagulanyi ali kutwalibwa pulezidenti oba alibaako mulala bajja kumubuuza ssebo kino nga tekiriiwo lwaki tuli bwe tuti kali gwe Sizamani okyakaayana ne banno 2026 bigenda kuba biralamu abantu bagenda bakuba bazuukusenga waliwo abantu abagenda okwegatta ku Nuruddin mu kutegeera Sizamani ate alonda abo tebeewandiisa si Munnayuganda abo Sizamani si Munnayuganda mu Sudan ku Congo ne Sudan alina waava naye Sizamani mugamba mu 2021 kankisomese n'abalala abalowooza nti abantu bakyuse bukyusi mu mwaka gwa 2021 olw'okuba Nuupu yali mpya olw'okuba Nuupu teyali mu kifo kyonna kye baagirondamu Nuupu teyali mu kifo kyonna kyevunaanyizibwako yali ezzenga mpya ne bano abagyeyungako yadde baali mu bifo ne tubatwala tutyo kale lwaki bezze bano ba DP Block baani kale naye ng'ekibiina kyali virgin fresh new ideas fresh ideas nti ne batugamba gwe woolaba Umbrella Buganda yawulira kati kyekikyuse kati lwaki Nuruddin oyogera kati luli nga tewayogera Nuupu yali mpya teri kyebanjibwa n'okulonda ne tulonda tugamba tumanya bano ababadde batasaba bataagala bajjako accountability katulonde abaffe abagenda okutukolera 2025 ayingidde oluvannyuma lwa 2025 okuyingira kyekyabaawo Moze ekituufu tekuli muliro wabadde ongambye kuntera ku kyaja kuno okay oluvannyuma lwa 2025 okuggwako kitegeeza mu myaka 5 Nuupu eyinako ebifo bye yatwala obwa mmeeya LC5 Kantagen Wakiso district Matia Lwanga Bwanika wa Nuupu okitegedde Matia Lwanga Bwanika wa Nuupu njijukirako ba mmeeya abatonotono Mugambe waawa ndoza yewe nakawa Nuupu Serunjoji yeyitaani Serunjoji owekawempe ani oweddembe wa Nuupu Central Kampala Central yewa NRM mulya nyama wa Nuupu owulira bulungi abantu bano mukakasa bwe baali bakuba campaign bagamba tebagenda kusavinga abantu okakasa abantu bano bwe baali basaba akalulu abantu babalonda kulya oba abantu babalonda babeeko kye babatuusizaako gye bali mukakasa emyalo egiri Makindi emyalo egiri mu Lubaga Kasasiro embwa ezitaayaya buli wantu bivunaanyizibwa kwani oyagala kuŋŋamba n'embwa ezitaayaya mu kibuga Kampala eziruma abantu nazo tulina kulinda Museveni okimanyi nti nno KCC evunaanyizibwa kukutta embwa mu kibuga baani abatwala ekibuga oba oyagala kuŋŋamba nti Meeya Erias Lukwago
n'olukiiko lwo lwa Kampala yonna owa Lubaga ye talina kyavunaanyizibwako, owa Nakawa talina kyavunaanyizibwa. Bw'aba talina kyavunaanyizibwa lwaki alayira, lwaki aweebwa omusaala? Era ogwo omusaala olowooza talina kukola. Ekisasuza abantu bano boolaba waggulu kubaako mirimu gye bakola. Bwe baba tebakoze ojja obabuuze nti bannange kino nga tetukifuna. Life bwetyo bweri. So nnyongera okubajjukiza nga mmaliriza. Noodini Ntege tagenda kubeetondera, ate sirina gwe ngenda kwegayirira. Era ekiseerala ekirungi neesimbyewo temunnonda. Abakulu ba Nuupu, abakulu ba NRM abataagala bagambako. Nakizudde abasinga okwogera aba NRM buli wawulira njogera ennyo nga gano ajja kuyiwa ekintu. Ffe abali mu Nuupu ey'omunda tugamba mulina okutukolera. Ffe abatandika Nuupu values zaayo tuzimanyi. People power. Amaanyi gali mu ffe abantu. Amaanyi gali mu ffe abantu. Tugenda kubuuza Nuupu ebibuuzo n'embwa yeesigama ennyama. Temugenda kutuula mu Parliament, temugenda kutuula ku kavule wali kukola bya kisiru. Ffe tubawaane. Temugenda kukola bintu nga bwe tulaba mu NRM nti bakuba bantu kibooko. Muleete obwa dictator tagambwako tebasobya. Who said? Nuupu tesobya, Kyagulanyi tasobya. Who said? Buli ali mu kifo kyonna ekyobuweereza expect people to ask you for accountability. You must provide accountability to the masses. You must be appraised. Remember, every end of the year, bakubuuza byokoze no ticking of box. Era mu campaign eno mbasuubira butajja tubuulira era nkiddamu. Buli wa Nuupu eyeesimbawo ng'okimanyi wajja ku kaadi ya Nuupu, olina okujja otubuulire by'otuuseeko. Nalabye Nambooze Mukono bamubuuza, abalonzi batandise okubuuza Nambooze Mukono, okoze eki mu myaka 2? Nambooze Mukono okoze eki mu myaka 2? Bye baabuuza ba lugoloobi, bye baabuuza Ssempijja era ne bakamukuba nti Ssempijja otukolodde ki ebeekalungu. Kati yadda ku ground abantu n'abakolera. Ensi bwetyo bw'erina okuba. Tulina okubuuza NRM ebibuuzo etubulire byetukolera. Tubuuze Nuupu ebibuuzo. Kuba ne Nuupu mwe mulowooza mugenda kukolera abantu nga muli ku bwa pulezidenti. Buli ofiisi gy'osikwatako kolera abantu. Bw'obeera chairman w'L1 ng'oli wa Nuupu, ekyalo kyo kisaavinge. Bw'oba oba mmeya ku LC3, abantu bawe obuweereza. Oba wa municipality bawe obuweereza. Chairman LC5 tuwe obuweereza. Bw'oba wa Nuupu kyetukulonza tugamba NRM katugireke tuwe Nuupu. Mwe mugamba bw'olondo wa Nuupu tuleke tulye buli. Paka president bw'alivaako otubanja mutugambe kimu nti bw'olonda omuntu nga wa Nuupu tobanja kinjagala oli ave yaŋŋambe nedda. Omubaka bw'abeera wa Nuupu olw'okuba Museveni yafuga tomusuubira kuteesa. Bw'olonda mmeeya nga wa Nuupu olw'okuba Museveni yafuga owa Nuupu muleke, oyo talina kyalina kukolera. Kye mwagala okuŋŋamba ndowooza si bwe kiri. Tukwatagane abali mu buyinza mwenna. Tugenda kubasaba ebibuuzo byaffe mubiddemu n'embwa yeesigama ennyama. Nze Noodini Ntege nsaba kubasiibulira wano. Tukwatagane ate olundi abanyiize munyiige nange sibaagala. Abanjagala mujja kunjagala lwampaka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mweraba.